zokka olunaku olwaleero omwana agenda tunnyonnyola omwana ow'obuwala agenda tunnyonnyola Ssaalongo yamusangawa lwaki ayagala Ssaalongo. On the count of 3, 2, 1, Gasha Muton. Thank you. How are you? I'm okay. How are you? I'm okay. Gwe WCW wafe olwaleero. How do you feel? Of course excited. I'm happy. Yeah. Oli bulungi? Ndi bulungi. Obadde okola ki emisana lwonna? Emisana nsiibye eyo ku dduuka nina emirimu gyange emirala so gye nsiibye then nenzijja wano. Well, omuntu ayagala kumanya Gasha Muton erinnya lye erya ddala oba nayo stage name? Erinnya erya ddala Muton Agatha. Kagasha kava mu Agatha. Atako mbadde sikamanyi wadde omuti offside bulijjo mbadde manyi Gasha lyerinnya lye erya ddala. Nalisalako just. Gwe ng'omuyimbi ate omuntu alina business. Bw'obanga olunaku lwo kati saa zino ng'onnyuse. Okola ki ewaka okweggyako ekyo kimudu ky'okuba nti wasiibye okola, wasiibye ozunga n'ezi stress ki ky'okola ewaka ssaawa nga zino ng'oli waka ekikuggyako eyo ennaku yonna? Nga nzizeeyo ewaka. Ng'ozeeyo ewaka. Kunaaba. Nenywa tea, then nenzira ku simu oba movie. Yes. Are you attached to any label, music label? Yeah, C label as such. Nkola ne team, it's a team. Eya Vata Films, so erimu abantu bangi abantu abenjawulo. What do you prefer? Do you prefer being in studio or on set? Wowulira wangu obulamu bwo buzze nnyo ng'oli ku stage oba ng'oli mu studio? Wombi because when mba mu studio mba manyi ngenda ku set. So agenda ku set nga sibadde mu studio. So byombi mba mpulira nga ndi okay nabyo. Bintu ki byawulira ku bayimbi abakyala nga tonaba ku joininga music industry? Ebibi oba ebirungi byonna byewawulira bye bayitamu oba bibi oba birungi byonna byewawulira? Ebibi yali hasso nti olusi omukyala kale ngaffe engeri gye twamanyira nti oli mwana muwala totambula kiro tokola ki so babiŋŋambako nendabanga byakulimba oba nze nja bimanyira birungi and all that naye wenatuuka ate nempulira nga binsumbuyemukko okutambula ekiro naye ate kati ng'ekintu okyagala so you have to go on. You have to go on. Muyimbi ki gwe wakula ng'otunuulira? Whether male or female? Waliwo omuyimbi bamuyita Nolisi Buteera. N'omulala bamuyita Is she Ugandan? Kigali. Bamuyita Nolisi Buteera and nayagala nnyo Medi oyo ennyimba ze ez'edda. Medi ki? Medi era wa Rwanda. Oh, okay. So abaana basinga bonna balabirako bonna ba Rwanda. Because era gye nawangaalira okusinga eno. Yes, naye kati eno ate we najja nga bakamiliyoni bani tubawulira eri so nga njagala nnyo Sindi oyo nga mwegomba nti. Gwaganya Sindi. Saa zino mu bayimbi abakyala baliko nkugamba ani WCW ow'olwaleero. Nogamba oyo eva yekulirwa kusatu nga bangambye nti choose your WCW Woman Crush Wednesday nsobola kulonda ono day in day out. Cinderella baby go want sinzo okubanga owaka WCW. Wali muntu kika ki ng'okyali muto? As in what kind of girl were you? How can you describe yourself ng'okyali muto nga kuyigira industry nga tonnakula? Let me say like 15 years back. 15 years back. Nali musirise nnyo, nakaabanga nnyo, natyanga nnyo, so kati nkuze buli kimu sikyakikola. So we netunuulira emabega like 15 years back, nali mukaabi, nali musirise, nali byonna. Naye kati oli opposite ssaawa zino. Exactly. Ki ekikuwa confidence ng'ofuluma ennyumba okugenda ku performing? Because njagala nnyo music. Most times seetaaga nnyo kimpa, seetaaga nnyo kweboostinga. Niwo nga bugambi yimirirawo otandikirewo I'm okay. Kuba nkyagala. Muyimbi ki gwanjagadde collaboratinga naye wano e Uganda okujjako oba collaboratinze nabo? Muyimbi right now Kenzo and Cindy maybe. Era Cindy mbadde mu masuubira. Kati soko mpeyo mulala nga si Cindy nga mukyala. Nga mukyala.
bonna bali okay ne kati right now njagala nnyo Cindy oyo. Cindy omwaganyo nageza kwa collab kati kambuze. Cindy wa kwa collab saa zino okola ki? Bakugamba nti buli kimu ogenda kifandinga. From audio to video and everything. Of course nkola kyensobola okukola. Nchikola because nchagala so I can do it. Kintu ki bafani bo kibakumanyiiko? Nga nawe kimanyi bakimanyi. Bafani bange. I would send okay, mbondinga nnyo n'abantu nti fani wange bwajja agenda kuddayo nga yeewuunyanyaga Gasha bulijjo ali bwatyo. Gasha bulijjo kati osanga omu agambyeko munne okimanyi Gasha bulijjo so bakiŋŋamba nnyo ate kiki batakumanyiiko bwe kibagamba saa zino nga bayinza n'okwewuunya nga bayinza n'okugetinga shoku kyebagamba Gasha kye batamanyiiko ki bannaaye. Olina akaze k'okweka. Obuze buba buzeera naye kati weŋŋamba faani akaze kange essaawa eno won't they use it against me? No. Tukalekaako. Performinze mu bibuga nga bimeka mu Uganda. Do you think you can count them? Bingi. Naye kati city ki oba kibuga ki oba district ki wagendamu n'olaba ng'ekulaze nnyo laavu okusinga district endala? Yali Mbale. Yali Mbale. Club bagita Hook, something like Hook oba Hook, yeah. Mbale. Singa obulamu bwo bubadde nga oluyimba wandibadde oluwa title ki if your life was a song? Totulimba no kansubira ka silence ako oli kufumitiriza mu bulamu bwo gye buvudde. Kati nedda njaga nnyo ekifaananyi ekiri clear okukiteeka mu luyimba lumu. I would say Salongo. Salongo ayinza okuba nga yabadde obulamu bwo bwonna munnaye. Si Salongo. Yeah. I would say Love. Nga it's all in general. Church ye Rwanda kitali Uganda. Tulina Pure Love okusinga Uganda. Uganda tufakinga nnyo smiles. Yes, Rwanda tebalimba nnyo. Abantu omuntu wagamba nti kino kiba kyekyo. Era wakusima nagamba olabise bulungi kituufu oba olabise bulungi. Abatakugenyeemu wadde. Abatakulimba. Church ye Uganda kitali Rwanda. Uganda abantu bali shosho nnyo, bali welcoming. Ekitali ate tolimbye mukwano. Newe mube tolimbye. Wadde mutemuli welcoming nnyo nga otuli wane Uganda. Yes, because fe tuli bantu ba tusirika nnyo oba nkugambe naye oluusi omuntu oba omwagala naye ng'omutya okumusemberera so ate omuna Uganda ye oba ki agenda mu maaso. Ki ekyakupushinga okukola music e Uganda si Rwanda? Of course kati mbeera eno and industry ye Uganda. Okay, when natandikira kuba when ali eno netandika music so I felt like music wano bijja tambula mango okusinga side zeri. Not that ne language nali njagadde nga buli kimu feelinga comfortable and I'm like let me What is that one thing choyiseemu mu mweno jjani okuba otandika music kyolifa teweerabidde? Kyendifa seerabidde when oluyimba lwange lwasookera ddala nagenda performinga ku yali Lugogo ate nga bampise n'okumpita Cricket Oval. Yes, bwe natuuka waliwo DJ nanyima nagana okukuba gondi. Yes, kyokka nga ate stage manager agambye nkoleki nze nzira kunagaana edda oyo tetumuteekayo just like that ne bamubuuza lwaki nti nedda saagala. I felt so DJ wali omumanyi wali omulabyeko? Yeah. Mali mwogeddeko? Naye nga wali omulabyeko? Nali mulabyeko ne kati mulaba naye nebuuza lwaki yakikola and kyannuma nnyo ne wendiba ntuuseewo era ndowooza luli bwolwo nga ndi free mugambe kyewankola ndifa sikyerabidde. Nibadde Mukama Katonda. Olina omuyimbi gw'obifinga naye?
Siina. Waliwo omuyimbi yali akwanyeko? Waliwo omuyimbi gwali weegombyeko kwana? Nogamba naye nga bw'olaba kipalasi ekyo osobola okiyisaamu awo eggaali n'ekigambayo obugambo bwange kamu bubiri. Tolina omuyimbi gw'oyinako crush? Abayimbi bonna mbalabanga basista ne babrother. Naye lwaki mwogera nnyo ebigambo ebyo? Bakuzaala nabo gwe toli walwana? Nadda. Siri muntu w'abayimbi, okay, I would say. Do you know that kind of person who wants to date people in the limelight? No. What kind of man do you want? The man I want. Ngafaanana atya? Omusajja owa bulijjo, omusajja omulungi, alina omutima omulungi, atya Katonda, ya ebirala bijja. Ebirala, nga mubyogere temuli ssente. Nze nyinayo gwe manyi talina ssente naye byonna byonna by'oyogedde abirina. Naye ssente talina. Mukubire epaasa ajje. Omusajja nedda alina okubanga era alinamu ku ssente. Kubanga ate sijja kukwata mu zange nteeke mu ye. So alina okubanga alinamu ku ssente, of course, ng'omuntu eyeesobola. What do you call your love language? My love language? What do you mean? Kintu kyekyo omuntu waba ayagala kukula gwo kale kyoyagala omuntu okukakasa nti akwagala kyeyandikuwadde. Kubanga nze my love language right now is money. Okay. Me, I would say money, but then njagala nnyo gifting. If someone gifts, mwabagala bino biraavu by'okubawa ebirabo. Exactly, nga kiri mu buli kimu, kiri mu ssente. Kati of course ekirabo ekitali mu ssente kati tekikyanyuma, so oba weetaaga ekintu ekirimuko ka ssente nga gwe nga omuyimbi omukyala, music industry golowooza ssaawa zino eri mu direction ki? Church driving a music industry stars no kuba katate waliwo abajja ne bayimba ebintu nga n'oluyimba teluli master D nene lubeera hit. Waliwo abalala n'akuba oluyimba lwe nga luli master D ati ni yalukoze bulungi nnyo, great make n'akola mu smart video biki oluyimba ne lugaana. Stars no church driving a music industry. I would say internet naddala TikTok. TikTok yereesewo ebyo nakyo bolaba kate tukyali nnyo ku music nti oba luli master D oba teruli internet ene ine engeri gyetuvugamu naddala TikTok. Oganye muno okola ne team. Bw'omufulumya oluyimba oyinako percentage ki eyasse? Nti nno kati kuba bali bayinza ogamba Gasha ze nnyimba ziri 3 naye luno nedda. Naye ng'ate gwe owulira luli olwala lwe baganye gwe lwe banditadde. Gwe olina percentage ki contributing ku decisions? Kuba ffe engeri gye tuli ttiimu tukola ffenna nti bwe abantu abasatu bwe bakyuzinga side gw'omu ate tosaakola ki kulemesa ne oba oyagala nnyo kitegeeza amatu asatu gali eri gasinga. Yes, so tukolagana bwe tutyo sobola okuba nga ndi 50 nabo bali 50 but then tukkiriziganya. Kintu ki kyewalimba mama wo ng'okyali muto nga yakimugamba? Kimugambe mama wange nga wakimulimba ng'okyali muto. Mama wange wamulimba bingi kati oli kunoonyamu kamu ŋŋambayo kamu bingi naye nina we nabula ewaka nga bambuuza gye nabadde ne mbalimba nabadde wa neighbor kumbe nasula mu nsiko nga bankubye. Kati mama wange n'alowooza nasuze wa neighbor kuba namugamba nasuze wa banoonye ennaku 3. Yes, nga bankubye. Ngani yakubye? Brother wange omukulu yankuba bo nga tebamanyi nembula. Embozi kale. Kati mama wange takimanyi nti ate nabulako for 3 days nga ndi eyo nga sirina mu bantu. Ng'otolina mu bantu oli eyo osirise mpaka ne kati takimanyi. Takimanyi era amanyi nali wa neighbor kumbe nali eri nga neebase. So right now otambuza luyimba ki otwogerera ssaawa zino? Right now mbadde actually ndudde this year mbadde sinafulumya luyimba the whole year naye nina oluyimba lwe natadde on Wednesday ne puzzle. Liri puzzle lunnabe baluyita ebiwato. Mwagadde mutulage ku biwato era twabiraze. Kale tusiibule wadde akawoozi kali akamama okanimbyemu naye sikulimbye keka akatuufu tusiibule si katuufu emboozi eyo waliwo wotuseka ogenda kuŋŋamba amazima n'ogikyusa bwoti n'ogiza mu east west nga tebadde egenda mu north west oya eve ebadde ntuufu. Kale tusiibule mwebale kubeerako amannya nga bulijjo Gasha Muton. Thanks for hosting me. Yes. YouTube kozesa Gasha Muton, TikTok Gasha Muton,
Instagram Gasha Muton oluyimba lwange olupya ne puzzle gye luli ku YouTube musogenda ne subscribinga. Thank you. All right, thank you so much Gasha Muton. Era nga babagambe muso munonya ku social media platforms zonna TikTok, Instagram, Twitter. Wenna banzise. Olwo omwana abaddeko ani? Omwana wede neri? Tracy yangambye tagenda vaako. N'ababaddeko bonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale bane temwerabira tonde Mombasa kasubire akekubibirizo wa staddeyo bane buli sawa teekayo buli dakika teekayo ofuna omukisa ate okugenda e Mombasa. Spark TV bonna ngate yagabudde ne baddiza bali kubanga temutambudde nafe emyaka jonna obula ngenda basisukako waneeno enamba jangendo balekera 0200 70700 gona yagala okuba ngongera sente mu business yo numida ate agenda kuba nawe esawa yonna bakubireko osobola kuba ngate omanya ebisingako awo. Banange I love you so much. See you guys tomorrow. Good night.